baba kubulira omudala guli ku sente kubanga kwasigaddeyo mitini mibale mukwano gwange gwali eyo ojagamba yikale na super 2025 bride and groom zezimu ku events ez'amaanyi eziri ku kalenda y'omwaka nti ngojje kuba ati it's a business expo but it's a social event ngomanyi n'abanoonya gye bali ngomanyi okunyweza obufumbo bwo weewo bakojja Kevin n'asooka kubulira senga n'alyoka kubulira ate era n'ogenda n'akadagala kaffe aka mu bwongo sigamba kadagala kali kugamba mu bwongo omanyi omusajja olina muloga nampisa nedda sigamba kali kale nga tugende wa Musa naye banene nebaza abantu bano abambeereddewo ndaga ku meeting eyo. There are these people mu departments ezenjawulo ku mukolo gwange ogenda okuba ku Papa Sport nga 10 July oli Papa Misa Akisemakula ku kono oyo omutesitesi ow'enjawulo Isa Musoke oyo gola byakutte ku akalevu ku ttama oyo omutesitesi w'emikolo Nakinku ono Sophie Love oyo mutegeera munnamawulire kati waliwo abatali waawo Buyondo waliwo abatayagala nakuboogerako nga mu butuufu naye nga mu butuufu babeera ku Zoom meetings babeera ku Zoom okwo nanyonyola kino kyali badde bwekiti kino kyali bwekiti kale meeting eyo ey'abagezi etuula buli periodical time ebuzeeko nabakiddaawo the official MC of the function bakiddaawo musajja oyo ayogera mwebaza nnyo kakati tugende wa Musa we twakomye eggulo nga ali ne Mukaabya Wire ku luno Wire asazeewo atulage omukyala we kati kulabe bakula mpola bombi oba Wire yakula empola abakyala n'akula nnyo omukyala banne bajiini eziri mu bakyala bakula speed kati gwe omuvubuka omwana azaaliddwa leero nga mulenzi asobola okuwasa ggwe. Thank you so much. Abaganda baffe abatulaba mu diaspora abantu beeyongedde okwagala Bukedde TV1 abantu beeyongedde okwagala Musa Ssemwanga ekyenkya ne celeb tuline Negu Musanyusa omusumba Wire Mukaabya senior olunaku olwaleero tugenda yingira family ye tuyingire ba neighbors tuyingire n'obulamu bw'obulanga obutambula besides nga tali ku stage yatandika kanisa muganda nga bw'ogiraba abeerawo ne overnight ayinawo endigazi already kwegamba muganda nange embeera etambulira ddala bulungi nnyo nziramu okwebaza Peter Kanakulya Dennis Mukisa top boss Justin Nakagwa embeera bweti bwetambula omukyala yono beautiful young badenda kwogera ebintu bingi nnyo naye ngenda kusaba obuze kubatulaba n'abatuuliza ku Bukedde oli otenya ndi bulungi taata amanya gwa manya gange nze Kembabazi Suzanne Mukaabya webale kunyanguyira nakubidde simu tawankaluubiriza nga Ssemwanga kino ne bwe kito uneyanza neyanza weewaawo sebo obulamu butambula buti si bubi okutwaliza awamu ono muto yani omuto ye Aiden Muwanguzi Mukaabya kati ono wakumeka mwana wa 8 omwana wa 8 mulimu nga gw'amaanyi oli mbaana 8 sebo oyine kiruubirwa ky'abaana nga bameka ninga ayimiriza kati twazadde omwana omulala era gwe muntu omu ono kati ye mwana alina okuyonka Mukaabya ali atya mulungi nnyo akuyisiza ddala bulungi era ndeze nnyo tolaba nga ndi muto kwa nti okubuuza eky'emyaka abakyala obamanyi emyaka era tegitiisa naye nga andize giringa emeka myaka giringa 36 kati awo ewaffe mu kibuga bagamba atodde keegi bwe mba ntoddeko era nakyo teki kale katutwalirawo oba ntoddeko ng'etaano ekyo nakyo nenkyebaliza Katonda ogambye amanya gwani nze Kembabazi Suzanne Mukaabya musinkana Dine Mukaabya twasisinkana ebiseera biwanvu emabega ddala nga nkyali muto yakusanga mu ndongo nedda mukwano teyansanga mu ndongo era nga bw'owulidde nti abadde nga taata akaseera konna bwetyo ne twesisinkana nandera n'abeerera ddala taata ate n'abeera omwami
bagamba musajja mukambwe. Abukola we weetagisiriza. Ndiwo wali olabye obukambwe bwe n'ogamba musajja ntabukidde. Sitera nnyo kubulaba naye wentera okubulabira nga nkoze ebitasaana n'abitegeera olaba ku bukambwe bwe. Ng'akomyewo waka nga toliwo ng'oli eri waggulu wa naye. Ekyo nakyo tekimukambuwaza. Ekimukambuwaza entambula embi eri omukyala kye kisinga omumalako emirembe. Entambula embi? Kiki? Entambula embi ng'olemeddwa okujja ebikugasa ku bitagasa. Oli mukyala mugezi wasomako? Essebo. Mutika omukyala ono mugezi engeri gyaddamu ebibuuzo. Okola mulimu kiyinza obba ndi wano nga nnina looya. Ndi mukyala omuweereza wa Katonda ate omusibi w'enviiri. Gwasiba omwami dread. Oba oli awo tomanya. Banange tumuzudde. Abagizi ba mukabya yono kati mutandika mutya. Okukola kutya. Okwa anti baby terera nkuteekemu dread wano tusalewo akawalaata. Anti era nga bw'omanyi nti byonna obikola. N'ekyo kiba tekisobola ggaana. Ono muyayemu neyanza ngenkwatako mu ngalo. Atulaba ye mukyala mukabya alaze wa Musumba. Musumba jangu twogere Musumba. Tulabe tetujja kuyingira mu nnyumba ne Musumba njala nkubuuza ekintu kimu. Ebbanga ly'omaze ng'oyimba okuyimba kuno gwe mu mutima gw'oli mutebenkefu ogufunyemu. Kakati ate nze nina kyemmanja mu kuyimba okujjako ebyo ebisigadde Katonda byayinza okunyongera. Nenze sirina kyemmanja mu kuyimba kuba buli kimu nkifunye mu kuyimba. Buli kyenina mu bulamu bwange kirina wa kuyimba. Tambuleko mu compound tulabe buli kimu kirina mu kuyimba. Eno piki ye ya COVID. Musumba soko gye twogere ku piki ya COVID ogiraba? Era mu byonna eyo piki yange njagala nnyo kuba yampisa mu budde obukyamu. Obuzibu ennyo. Buli bwali bubi nnyo. Eyo n'endabirira n'abantu bange. Kale nagirekawo nga ekijjukizo kyange. Buli lwe ndowooza ku biseera bya COVID ntunulaawo. Kati wano wooveeri okomera ddala wali wansi? Eno. Kuba ndaba ekifo oleko zino nnyimba ziringa ez'abapangisa. Eno kanisa yaffe onotaaba. Musanyusa onotaaba. Bangamba agoba emisota. Kome wano. Byonnawo. Neeri wansi. Naye ndongo ogifunyemu mukaabya. Abaana obazadde. Wonna wano wange. Kati n'ez'abapangisa toyagadde tuzitugaana ezayika gyeziri. Aisha kakati. Siri nnyo. Wagenda nga mbeera mu butaala mu kino nakiri. Naye nze endongo yange nina byenjifunye mu bingi. Totoma. Asinza kutoma. Era ebyo byenfunye bye bifunibwa omuntu akoze emirimu. Waliwo amboozi za Kaaya ngambye omanyi Kaaya ategeera nnyo ebyekkanisa. Naŋŋamba omwami oyo mubuuzi. Eno ku stage aba ayimba obwavu. Nayimba n'ennyimba z'endala. Wayingira mu kkanisa ye ayingirira mu kayimba ki? Ate nno munnange weewuunye. Katonda bw'aba n'akuleeta mu buweereza oba onoobeera omuweereza we. Abeera n'obubonero bw'ajja akuwa. Nze ennyimba zaabwe bwe ngenza okwetegereza nga zonna ze mbadde nnyimba mbadde ndi musumba. Kubanga nze ennyimba zaabwe zibadde singa kubuulirira maka. Kati kitegeeza nti mbadde musumba okumala obudde bwonna. Kale tewaliiwo kyanjawulo kikyuse. Era bwe mba mpeereza ebyo bye naweereza edda. Yo trench coat ogikubye. Nende gutoto omanyi munoonyereza. Kati eno yavaawa si yawano. Tongamba owino oba lufula eri wansi. Ng'obawulira bajuniya gye bali. Eno ye South ye Sudi. Kati bali bonna b'olengera eri baweereza abange. Obagamba omuntu waffe y'oyo. Abo be baweereza b'ekyaki eno n'abalala bangi gye bali. Waliko South Africa omwaka gwa 2022 naye weeyagala. Kiki wasinga okwagalayo?
mpazi kena singo kwagala life yayo abantu beyagala bulungi kati nganze yali agenze mu byamasanyu nze kinali sinzo okutunulira ebirala sabitunulira ebikyala byakusalako ku stage yali bikutsemu omuntu era obimanyi okay tewali buzibu kale tumalirize ekitundu kyaffe ekisooka Yewire Mukabya senior tugenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri muganda wange tova ku Bukedde TV1. Alright, mukulukeyo mukuwummulako baganda baffe batulaba nkujjukiza muganda wange yenna ali eyo ng'oteekateeka okukola okwanjula oba embaga omwolese ogusinga obunene mu East Africa ogw'embaga n'emikolo gutuuse muganda wange okuyingira kugenda bbeera mutwalo gumu ennaku z'omwezi nga 27 June na 28 na 29 tuli kuwuma multipurpose hall okuyingira mutwalo gumu. Ladies and gentlemen, ndabye ku posta ya Vinka y'omu ku bagenda tusanyusa Dr. Jose Camilo naye agenda tukuwa muganda wange mu Bride and Groom Expo tukyali wawire Mukabya Negu musanyusa muganda wange omusumba enyumba ogiraba nga bwefaanana ettegula gegana agaliko ayina omuzindaalo gwe wali guweereza abantu family ogiraba naye kyemwagaddeko ekyenjawulo akolagana nnyo ne banneiba abantu bali wano bakuŋŋaanyidde lutegedde nti bukeddeze ne bagamba owaayi katugende Negu njagala mbuuze ku bantu bo bano mpola mpola naye bantandike naani ntandike n'ono ali mu gundi mu nnyanya z'essebo wange oli otya gwani nze Banadda Fred kyenkwagaddeko owagira ttiimu yeemu nange yadde tulabiza nnyo ennaku sizoni ewedde naye tugume si bwe kiri musambi kyasinga okusambira akapiira mu Manchester United Fernandes Bruno ani asinga okukunyiiza mu Manchester United Onana ate ku lwaki byakwata si byagala kati si kyosinga okwagala kuwire Mukabya kyensinga okwagala kuwire Mukabya musajja nsanyusa ate n'engeri gyatuteereddewo kyaki tweyagala tuli bantu ba Katonda wasembera eri Katonda yanjije eri nansembeza eri Katonda wali wa mukubba busimu kola nali muntu wa mabaala nnyo tekira bia ku bia n'ebyana ebyana byo nali sigendayo neyanze sebo wange nsaba kubuuzaako gwanisebo Zekayongo Edward n'eng'oli muto oli omu ku batabani ba Mukabya iye musebo yes sir gwe Kayongo ani Edward tata oyani kale ono muzeyi Mukabya ye muyitanga muzeyi naye tata ongo wange bamuyita Sekamate James. Kati Mukabya omwagalako kiwaki oli wano kuba muzeyi ye mwagala lwa nsonga atuyigiriza ebintu bingi nnyo asobola okuyigiriza okuba ebyuma n'okuweereza mu kanisa. Okay. Neyanza Negu ono omwana ayogedde ku ky'okuba ebyuma n'okuyigiriza okuyimba. Omwaka jangu wano tuwogeremu katini omwaka sigujjukira nalaba abaana ku Facebook ku mutimbagano nga bakuba emmeeza wabajjako ssente n'obasomesa n'obamma certificate byaggwa biti nawe ebyo byali biseera bya COVID nga buli kimu tekisobola kutambula wali weeyiye ate kati nazzeemu tusomesa abaana okuyiga okuba ebivuga tusomesa abaana okuyiga okuyimba okuyiga okuyiiya era nze mbagamba bajje ku mulundi guno ate kati bino birimu ne Katonda birimu ne Yesu byanjawulo nnyo bajje buzi bayige buli kintu kyonna kiri malidaadi nja tutambuleko wano tuli baserebu nnyo kati oyo naye serebu munange yensibambi omupiira Deriki ali wano yoyo yennyini City Council kati eno gyava n'agenda erugogo wano tuli baserebu bangi nnyo eno waliwo noono ekyalo twakiwamba ono kati yakola kisebo wange oli otya gye tuli sebo sebo mujje baleko gwani sebo nze bampita Pento Uganda kana kambaata keketa kulira bannaye ndi musanyufu nnyo kubanga ndi ku Bukedde TV obudde buno naye bannaye nebaza Katonda okutuleetera omusumba Ssaabasanyusa Wire Mukabya atukozeemu omulimu wano era naffe kubamu abaweereza mu church
kati bucket eno ekola ki bucket eno mbadde ntekamu ku mazzi wano nga ngenda kwozayoza ku kigatto wano so kengende wano nchape ku mirimo gyange wano mpola anti ndabe engeri gy'ogikanyugamu bwoti mbadde njizunzazunzaamu ku katonotono wano bwenti kakodyo kabadde kakodyo naye ng'okola omulimu gwenkola nze ndi bulooka w'amataka oyagala poloti oyagala mayumba ga kupangisa ekyegeeza Mukabya gwe eyamukubira ekibulooka kyawo era Mukabya yefe bamu bennyini abamukonekitinga tumuleetera ekibulooka wano neyanze ne kati mbadde nsaba esaba okube bulango just nakagwa bosi wange mukambwe nsaba ntumireko ku maama wange anzaala mu kyalo kuba sinza kulekayo maama ntumirako ku maama wange Nanyonga Peresika Joyce nti mwagala nnyo ate taata gyali ne taata yafa nentumira ne muganda wange waliyo chairman Setabi Benoni bonna baluwaga bapaatu bonna abewaka bonna mbatumidde mbalabirira kati mwebaza okukuzaalira mune mwebaza okunzaalira naye singanya okwebaza omusajja oyo Mukabya singanya okwebaza omusajja ono kuba munaye ebiseera ebisinga ankubira nangamba jangu nkolekana kalimu ningenda ninkola nasasulirawo simuli wazaamanya asasulirawo kale watusuubiza nga tumaliriza ogenda tuwayo akayimba k'ettendo mu seconds 2 kampazi akayimba kenyinza okubawa kwebaza Katonda wange jampisizza era ebiseera bitali byewala nja kuba maze okafulumya kati tuweeko ku ddemo mujja kuba mukuba mbugalo basebo mutukube engalo fena waye enkumbi gisule kubengana lumuki sana twebazenga tujeno tukwebaze lumuki sana twebazenga bwebaza olw'ebyo byatukoledde Katonda waffe nga byatuyisaamu gwe maama bingi nga n'ebimu tebyalisobose nze bwe ntunuulira emabega gye nvudde siyinza buteebaza Katonda wange amazima nzaani kale nze gwatuusizza nze wendi leero nankuuma emisana n'ettumbi kabibeere byakulya nga sijula kyenva ŋŋamba mazima ddala nzaani Mukama Katonda wange mazima neyanziza Katonda wange byompe bingi neyanziza abo bamanyi okuzina mujje mutuzine mwebazangako Katonda woyo yakuwe bingi neyanziza Katonda wange neyanziza Katonda byatuwadde neyanziza Katonda wange mazima njagala neyanziza Katonda byatuwadde bingi neyanziza Katonda wange mazima njagala neyanziza Katonda byatuwadde bingi neyanziza Katonda wange mazima njagala tweyanziza Katonda byatuwadde bingi tweyanziza Katonda wange mazima njagala tweyanziza Katonda byatuwadde bingi. Man, thank you so much ladies and gentlemen tetugenda kusukkakaawo Wile Mukabya bambi webali nnyo webali eddala kwagaliza ku Friday eno beerako wano mu overnight gye tugenda okuba nayo wano owulire ekigambo Ssaabasanyusa Wile Mukabya Omusumba kyawa naawe ojja kuvaawo ng'okakasizza nti Ssaabasanyusa Musumba nkwagala ku Friday eno era nkowoola abantu mwenna naddala b'oku kitundu kino mujjeko mu overnight mujje tutendereze Katonda waffe tumwebaze tumwegayirire olw'ebyo by'atannaba tukolera Katonda tojja kusigala kyekimu era bw'ojja mu kyaki yange oba mu kyaki gye bayita kwebaza kyaki center tosigala kyekimu tweyanzege Ibra musajja w'amaanyi omulabi akagatto kakubye tweyanzege olunaku olwaleero musibe bulungi mweraba Wile Mukabya mama nze overnight efuse overnight naye anywhere tuve tunagenda mbozi zaffe eza boda era nga zitusibwako aba Egypt and Middle East Expo era nga baligenda kubeerawo ennaku z'omwezi ezayiro 19 ku Sharing Hall Ensambya gwe yandiyagadde okuba nga oyolesa mugomoloso enamba bwe eri noti 7 noti 5 7 bagenda kubeera ku Sharing Hall Center Ensambya olunaku olwaleero bagise Egypt and Middle East Expo abatuusaako embuzi zaffe eza boda embuzi za boda nga
kutuusibwako. Egypt and Middle East kati guli ku sharing hall ensambya okuva ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu. Wabukeredde nga ntuuse n'emboozi za boda kati wova wano olagawa uliriza emboozi tambula nange Saka yali ku kamera tutambule ewa nange omwana wuuna alongoosa piki aba boda kyekiroseeka obulamu bwa butya tuli ku Buganda TV omuntu wabulije bitambula bulungi oli weeyagala naye ng'oli smart nnyo sooka ove Saka sooka olage nti no maswanku amaanyi mangi maswanku aliwo sooka olage maswanku aliwo basabara banyabo omwana agitimba maswanku Katonda wa mbaza tono omuteekawo eno baba nemwe abanza nnyina konoza mulaba amaanyi g'amaswanku sesa webatwagala bagala nnyo sanga mugamba tesemanyi abasiraamu tebatwagala ate simanyi wuuno seeka sukiro gibalage musajja amuwagizi wa kinyaanya yatimbako maswanku bitambula bityo kupolisi wamwe nabitambula mpola mwana si bya mulembe naku zino oli kubbala kweri naye naku zino mwana akasente kabbu katagala mu kolonza kiki mwana simanyi obulembeera yo simanyi gye tutwala babadde babogerako nti mwaba boda ebyokuwasa mwabivaako muno muti obuvunaanyizibwa wama bituufu basi bituufu tewali ayinza kutya buvunaanyizibwa wabula abakazi abafumba bobo be batalabika abakazi abafumba batono soko olinako kumukolindako sogendeko abakyala bafumba tebakyalabikirako ddala abakyala babuze abakyala okubula kwabo abakyala bangi naye oyo omutuufu afaanana atya wali ofunyako ku mukyala n'akunobako omukyala lwaki ogamba nti babuze abatuufu baba balina kubanga bali batya bakazi bayaaye onoonya omutuufu n'akubula bonna bali awo bayaaye buyaaye ajati abakyala abatuufu tebalabika baba balaba abalungi bangi naye okufuna oyo asobola okutuula mu maka omutuufu yali badde ati kyalo omutuufu kyali yadde omutuufu omukyalo ow'empisa nga omukyala yabuulirirwa bulungi eyo omukyala yandibadde atuule wano nti bambi mwagala okuwasa nammwe bambi ali ku Buganda TV atulaba bambi ababodaboda baagala okuwasa namwe omukyala mutuufu tebabalaba omukyala batuufu temubalabirako ddala tebalabika gwe wamaseeka omusajja seeka agambye mba abakyala tebakyalabika omutuufu gwanoonya yaliwa yaba mugamba bakubuuza omutuufu yaliwa bakubuuza nti omutuufu yaliwa oyo ajja kukusumbuwa muveeko wamma abakyala bano kaseera ke kasinga obajjamu nze ate siganza mba nyinamu nga tugenda ku buca nga oyogera kimala oganza siganza nabakoowa bakola ki tewali kuba lyagala batuufu kati omutuufu ngenda mumugjawa sobola omufuna eyo yegomba n'esaawa ezo wagenda kiba kiwedde nga nnoonya mulala omutuufu yegoyina kubasa omutuufu gamanyi ye maama azaala naye abasigadde simanyi mutuufu oyo aba mukwano gwawe nakyali wange ne maama azaala ye mutuufu kale okyali ku Buganda TV twebuuzamu omukyalo omutuufu yaliwa omukyalo omutuufu owa bodaboda yali mugjeewa bali mukwebuuza mutewala abatuufu yaligenze mu kyaki yaligenze omukyalo omutuufu ndowooza yaligenze mu kyalo kati abakyala b'omu kibuga wano bafuuka bakuuzi bwe bagendewo omuvubuka ng'oyo banoonya byanfuna agenda omuteekawo awaka amutaddewo bw'agenda okulanga tafuna ate asiba buntu bwe yasangamu omusajja bye yayimba mbu yajja nakaveera yagenda naloole owulidde kati abavubuka kyova olaba nga batuuka okulemwa abakazi abo ate kati n'abawala abasinga baliwo bo banoonya mmere ya leero abaddewo atya omuzeeya tebeekyanga kiba kizibu okujjako nga tewamujja mu maka era mu kyalo naye nga wamusanga eyo mu katawuni naye omuntu gwe wajja mu maka kiba kizibu munywanyi ogamba nti yeekyanga embuuzi za boda zibadde zikutuusibwako. Egypt and Middle East kati guli ku sharing hall ensambya okuva